oli n'abulawo ekiddako kankole ki kanduggyemu nanoonya buli kika kya ddagala kino kiri okukomekereza nga biganyiga akoze eki ng'afudde bangi tubiwuliddeko tubirabyeko. Then waliwo n'abalabakosa zino family planning olina ateeka akaweta asima munnabaana asima n'ateeka akaweta wa waliwo yafa olwakaweta. So gwoyinza otoyimirirayo n'ogamba bantu temusindika ssente musimanya olwa rate ekitegeera ate n'obagamba musimanya mukwate ssente Abannayuganda temugenda mba mobile money basindikira ssente mulinga ba TikTok muli bana notaffe abalala bakola omulimu gwe gumu ekitegeera tusindika ssente fere tuwola ssente tusindika ssente tuwola ssente oba basindika ssente abaana basindika ssente tebawola ssente ekitegeera. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Message egende eri Bannayuganda bonna abawangalira wano mu UAE esegera kansoke by the way kansoke okulabula abavubuka balinga bana ba TikToker mwe ba TikToker mulinga bana boy ne muganda wange mukozese obwongo ekitegeera mukozese obwongo blood ekitegeera mwine mize mugenda ne mujjanga mukola bu content obulaga munno musimaya mubulirire Abannayuganda ebiri Dubai something like that abantu ne baba followinga ekitegeera olumala ne mutandika olinyirira emirimu gy'Abannayuganda olwokuba muba muweereddwa omuntu omu akasente muyambako mu marketingira business ye ekitegeera. Marketing teba bwetyo bro, marketing tekuba kuvumirira balala ekitegeera. Nja kusooka nzitandikire ku bavubuka babalangira abagamba Bannayuganda musima temusindika ssente because of rate ekitegeera. Temusindika ssente because of rate tekiri mu UAE yokka kiri muki musente mu bantu bonna bafunira ssente nga zirina kukyusibwa okudda mu dola okudda mu ze Uganda ekitegeera. So gwoyinza otoyimirirayo n'ogamba bantu temusindika ssente musimanya olwa rate ekitegeera ate n'obagamba musimanya mukwate ssente Abannayuganda temugenda mba mobile money basindikira ssente mulinga ba TikTok muli bana naye buli abantu bafuna ebizibu mwefuula babeera ku kyanjombo abayamba abantu abo naye mba muyisaamu ekitabo muyitire no mba mobile money ate be mugamba abantu musimanya temubawagira nja kuddayo emabega ku tapu we mwalangira nga bitapu simanya tapu mwagamba nga abantu musimanya temusindika ssente mukozesa ba mobile money bajja bakuba reverso bro tewali ba mobile money akuba reverso bakirayanti be bakuba reverso batya wa mobile money tosobola musanga mobile money banne bangi we bayimirira musetegera nakuba reverso meaning ojja kuddaawo ojja still describing omuntu musetegera banne bennyini bamwenoonyeze kubanga baba tebagala kufiirwa mulimu ogwo guliisa famire zaabwe musetegera. Naye obuvubuka waliwo kali akalina akatwa akalinga kakasenene something like that musetegera nabawo obuvubuka bukolereyo mu Jeberaali musetegera bugamba Bannayuganda mu temusindikisa ba mobile money simanya babbi bade simanya kati kyokka baffe tulinyisa rate musetegera mugenda waliwo kati simanya ki office gye mu marketinga gimarketinge bulungi gyaba bugambi nti baye wano waliwo office ekola bweti ne bweti okitegeera si buli ekikuba akalango nti kiba legit bro bajja kukozesa okukuba akalango naye bigenda obubi Bannayuganda mbadde nsaba bakwefuulire gwe wakubya akalango kubanga oyimiriza osose notaffe abalala bakola omulimu gwe gumu okitegeera. Tusindika ssente fere tuwola ssente tusindika ssente tuwola ssente oba basindika ssente abaana basindika ssente tebawola ssente okitegeera. Obulawo boolagirira abantu bagambe bagende eri gye bawola ssente naye togamba nti ate temusindikisa bali abalala okitegeera mbu ate simanya abo bajja babba mwana buvubuka mmwe mubeereemu mukozese obwongo mmanyi okitegeera mukozese obwongo bulinga budogo buli awo bulinga buna babuwa ssente bakawa nusu 10 okuba akalango ne kafiiriza Abannayuganda emirimu Abannayuganda 1000 nga bakola omulimu gumu tugambe Abannayuganda 1000 bawangalira ku ddungu beeyiya bakola mulimu gwa kusindika ssente okitegeera. Gw'oli avudde eri akwadde nusu 10
mu lugabanya olwokuba lubayambyeko osasula obutanda naye terugenda ayamba bano bemufiiriza omulimu gwabwe okusasula obutanda. Bro mukube bulungi akalango bakuba akalango ng'omaketinga ggwe olw'obulungi bwe bakulaze nawe n'olaga nti nno abantu bano balungi ekitegeera bakola bwe bati naye tovumirira balala nga tebannaba kukola kabi konna. Yakuddayo mabega kasene ne wavaayo n'ogamba abantu mobile money mbusimala bakuba reverse tewali ba mobile money yali akubye reverse yakyogerera ku gundi ye ba mobile money bakuba reverse. Let me tell you guys mukozese app kwete tewali yali amukubye reverse kitegere tewali yali amukubye reverse bakira yantu bakuba reverse. Omuntu agenda okwogera ekintu kitegeeza aba kiinako obwino bako reverse ne musomesa essomo n'anyiiga bakuba reverse mbozalwaki tugambe oyimirira ku banias oba ku union okitegeera oba oyimirira ku union oyimiridde mu bannayuganda banno bangi okitegeera we bakoleraawo we balisiza famire zaabwe okitegeera tosobola kuba muntu reverse omuntu n'agenda nadda n'agamba just nakudescribing nti no omuntu bwati ne bwati ne bwati yankoze bwati bannayuganda bano ne batakunoonya kola ki kugamba nti gwe yakoze eki nti ukiranti waffe yakomplaininze bamukoze bwe bati ne bwe bati naye bakirayanti olwokuba baba mobile money baba tebabamanyi wajja najjayo sene n'agenda yasobola okuba reverse kubanga ono ba mobile money yabatamumanyi abatamujjukira yatamanyi nawamusanga okitegeera naye olwokuba tebalina bwogereza abaana abo bambi obuvubuka buno we buvaayo ne bukozesa pages zaabwe ne bugamba mbu simanya abamobile money bakola bro ogwo mulimu guliisa abannayuganda bangi waneeno ku ddungu okitegeera olw'obutavaayo kunnyonnyola olwokuba tebalina likes na follow gy'olina tokuba buli kadde okitegeera gwe buli bakuwa ssente z'akalango n'oyitira mu bamobile money n'oyitira mu basindika ssente simanya bakola batya okitegeera bano abantu b'okubirira balisa famire zaabwe tebagenda kujjamu eyo office gye bakuwadde okuba akalango omu nabo bajje babawe bakuba obulango nedda kyokka ekisinga okwewuunyisa kati waliwo office gye bamaketinga obudde buno sijja gyogera linnya naye abannayuganda bwe baba bavudde eyo simanya biki bazze okufuna obuyambi obwo bafulumira wonna mu metro gye baba basanzeeko aba mobile money ne babuuza ekifo kino ne kino kiririddawa okitegeera ekikwewuunyisa abannayuganda bennyini be basanze baba basindika ssente babalagirira ku kifo ekyo kuba tebalinawo kibaliira tekibakolamu bubi yadde okitegeera babalagirirayo ne bagendayo naye ate ekisinga n'okukwasa ennaku be basindikayo era bavaayo nga tebafunye kye baagala ne badda kuba no ba mobile money be bavumiridde bate ne babasindikira okitegeera oba bate ne bawa services bagenze nga banoonya eri si poliisi si poliisi kitegera ekintu ekyo so nno bannayuganda ffenna twandibadde nga we tweyiiya kyenyinza okukubiriza buli munnayuganda wagira wamma kuli okuntu buli munnayuganda wagira munnayuganda munno engeri yokka gye tusobola okweyamba myaka giringa 3 tewali muntu yali azze okukwata ku malakalaka wamubbi wakubye tewali era kyovula wawenyimirira buli muntu yenna basobola okundaba oba wenkolera oba nawe omuntu yenna wampise mbasobola okugendawo okitegeera kubanga sisobola kukola kabi ate nensigala waneno boy eddungu funda oba nga olina omusango naye ate gazi ffenna nga tuli mu kunogako naye nyina solo gye nawulirako omuwala ye oba bamuwasa enagano bakuzisindika oba nazirivasinga naabula kati andi waliwo abantu kati tugambe oyo omuwala gwe bakomplainingako yali akyali muwala nga mupya okitegeera yali akyali muwala nga mupya kati ate bagayiza abamu bamanyi bawa amatuka eyo mu accommodation oba guba muyimo gwe gubaliko simanyi bwalaba omuwala nalaba nga banange kampagira ono kwata bukwasi sente namuwanga tamaze nakolaki muntu muyimirirawo akusindikira akasenteko obadde tumukozesa bbanga ddene akusindikira akasenteko deni akoleki olyoka ogende oyo yagana kasindika oli yakamwesigisa tetumanyi oba yakamujja neyo gye bagenda nga bategeraganya entegeragana yaabwe okitegeera kubanga bo bavubuka obamanyi bambi nyina kampuni yakati nga nze ndi mutunzi wa kizigo ndabika bulungi nnyo nga bwondaba bwemba waliwo ne kampani zidala ezikola ebizigo naye zo sizitegeera ntegeera yange bwemba wakuba akalango nyina kuba ntya bwoba okuba akalango ogamba nze yenze ennyondo ngera bwokuba akalango ko nze ennyondo ntunda ekizigo bwe kiti era mundabe era nga bwolabika gutula nolabika bulungi akalango kaba kekolera kokka bweyogera nti kino kyekizigo kyenkozesa ebiseera ebisinga
ekintu kyeyogerera kyokka kyemakitenga kyokka olw'obulungi bwakyo olwa services zaakyo siina kuyingira balala tolina yingirira balala togenda kubanga okuba ekizigo ekyo nga nange nkuba ekizigo bw'ova eri ogambe akalango ko nga kagamba ekyoyo temukigula kibi ekyoyo temukigula kibi kalango kaba kagamba mugule ekizigo kyange kino kirungi okitegeera bwe katobe kagamba n'ebivubuka obula okuba bibati simanyi lwaki oba intaneti eno abavubuka bagikozesa batya olwabamu nga beetaaga jasi kusomesa okitegeera beetaaga kusomesa era mbadde njagala mukulu katisi nkubira omulanga kwata obuvubuka buno butiktoka bwonna bambye sooka obuwa lectures kasitaliyo akatisi ebyo tabikola ebyo okitegeera mbadde nkusaba mukulu katisi kwata abavubuka ba intaneti bonna bawe lectures okitegeera babeera excited mu buntu obutono okitegeera oli amwanusu 1000 nayasalawo akuba omulimu gw'abannayuganda abaliyamu ogulisa abannayuganda nga 1000 ne famire zaabwe olwokuba yaweddwa mu 1000 n'afiiriza families mpitirivu zafiiriza ye olwokuba olwo 1000 alaba nti lungi akalango yagala akakuba ate kali basomese bakakube bati badde njagala mbakwase katisi abasomese oba gwe obasomese bakuba batya akalango bakuba akalango bagamba ntunda ekintu kyange kino kirungi okitegeera kiba bwe kiti ne bwe kiti mbadde mbasaba mujje mumpagire mu kintu kino ne bwe kiti ne bwe kiti oba si ekyo nina n'obujulizi ekintu kino kinkoze bwe kiti ne bwe kiti kizigo ng'ekyo nga toyingiridde muntu mulala abantu bakutunuulira enfaananayo badde ni bade kubakola eki obwana buwanyi kikyo ekyabala twagala kumanya bakikola bado kikola olina kuwaana kikyo yebale nnyo kati mbadde njagala mbagambe bannaye we muba mukuba omulimu guno ogwa mobile money mwatandikira embu momo nga babawadde sms maza tapu bikikoze bitya ne mutandika era ne mukuba abasindika ssente we muba mukuba mumanye nti guno omulimu gulina abantu beguliisa bro gulina abantu beguliisa bula tetugenda kujja kikugamba physically kubanga era oyise ku internet naye ate era newojja physically era nze mbanja kiggamba guno omulimu gulina beguliisa blood kati waliwo akadogo akabeereyo simaje berali kamalina okwefuma muno mukageto yuti mukabitegeera blood teri yazanya bwato nga jjuwa ekitegeera teri yazanya ebyo nga jjuwa olina okusooka n'olowooza bannayuganda guno mulimu gulisa bannayuganda 1000 ekitegeera togenda veeri olwokuba oli akuwadde 1000 olugendo osasula akatanda ekitegeera bonna obafiirise gwe okuba maketi yo gwe tewali aganye kuba maketi kubanga naffe abajja ne babuuzaawo tumalina obbatwalayo naye bo ekisinga okwewunyisa ayinza n'otuuka eyo n'avaayo nga byembadde mugamba si byasanzeeyo naye ate n'ekirala teweerabira oba okuba akalango nze ng'onsiiga oba ng'osiiga oyo akulinanya obusa si buli yakuba akalango nti abalegiiti bangi abakubye obulango then tugambe office nyingi wanene zireta tugambe zireta abaana wanene Dubai buba kusasudde kuba kalango kati kuba kalango naye tokuba mulala maji kubanga oba oli awo yogo kuba amaji bwanagoberera abalijjo okunoonya nga kawunti bajja babangi abakola kitegeera so no eyo message yange temukuba nnyo bavubuka guno mulimu gulisa abavubuka 1000 abawala n'abavubuka 1000 botadde ne famire zaabwe kitegeera tuli mu kweyiya ffenna bano ffenna tuli mu katale ate tuli wagazi osunirako gy'osunidde n'omulala n'asunirako gy'asunidde ffenna tukuta kyenyinza okugamba bannayuganda wagira munno mu buli kimu kyakola naddala oyo akuli okumpi ekitegeera teweefuula wano tetuli uganda gye bakwata oli n'aveereyo omugagga n'agula ekizimbe kyonna nebasalawo nebajja n'agula ekyalo kyonna n'ateekawo ekizimbe kimu no wagira buli omu akuli okumpi blood ejja kukaaba nga tewali akuyamba kitegeera kubanga ekifaananyi ekiba kiyitamu ng'omuntu afunye obuzibu tekigenda mu gundi emu mu ofiisi emu kigenda mu bannayuganda bonna kitegeera ffenna ne tusolooza ne tuwaayo obuyambi okutuukirira munnayuganda munnaffe muwulirize don't be overexcited brother kati kakana muganda nkasa meseji ye egenza tewebeera ku mututu ogw'emyodo media egenda wala tekoma kumpi era bonna bateekeddwa ojjulira bajja gikola ki si mu bubi bakyuseemu si kuyomba si kuvuma naye bakole ki bakyuseemu kati eyo nga tumaliriza nsaba kukubuuzaako waneeno mu wiiki wayitawo abantu bamirundi ng'emeka nga basaba obuyambi obw'okuzzayo omubiri gw'omwana yenna nga badde afudde oba mu wiiki oba mu mwezi sijja kugamba nti gw'omubiri gw'omwana ekyo kyo okusolooza ssente ati kati bakyayitamu ku banyasi bayitayitamu nti waliwo eyafudde
bayitamu emirundi ng'emeka mu mwezi? Tebayitawo bbanga ddene naye nga twebaza Katonda ku lw'ekirabo eky'obulamu ate era nga tuyongera omusaba akume bannayuganda bannaffe kuba tekiwa yadde amaanyi kimalamu nnyo amaanyi okubeera nga munno gobadde omanyi ate kati bamulese mu kifaananyi nga basaba buyambi ekitegeera kimalamu nnyo amaanyi so buli omu asabire munnayuganda munne ffenna tubeere nga tukolaki tuddayo nga tuli balamu naye ng'ate era tugambe kati omwezi guno oba omwaka guno oba omwezi guno gundisappointinze nnyo oba omwezi ogwo oguwedde kitegeera tuviiriddwako bannayuganda bannaffe balinga oba babiri ndabyeko ku bifaananyi nga bibiri bambi bawera abasatu maanyi ne gakugwamu omwezi gumu bawera abasatu kubanga waliwo neyagwa mu swimming pool ye Ronald Ngisha then newabeerawo awo omulala omuwala bannange yali ani then wabaddewo babula eyakaddayo owulira oli mwerabidde nti erinnya kati waliwo era omulala waliwo omulala eyali wano okugundi ku kizimbe ekyo ekiri awo emabega ekyo ekyalufadani mwana bimalamu amaanyi kyenyinza okugamba naye twesabire ffennaobwadezibwayo ati waliwo era omulala gwendi mu kuwulira sinamutegeera nnyo twesabire ffenna era bali mukufiira kumukumu ekyo kikuwa okumanya nembeera n'emibiri ena ekyo kikuwa okumanya nti no munno waaba akusabye ekintu muwe okitegeera akusabyeyo muweeyo weesobola okuwagira mu mulimu gwe muwagire buli omu twewagire okitegeera yengeri yokka gye tusobola okubeera nga tweyamba munno aleme kuvaako gambe kale senga weyansabira nawe mukola okitegeera ffenna twewe ffenna tweyambe tuli kazinga blood wano si waffe ekibuuzo buli muntu kyeyebuuza lwaki abaana abawala bebakyasinza okufa wano ku ddungu okusinga abaana abalenzi for example bwolaba betumenye mu mwezi oguwedde abawala bali aba omulenzi ali mwogu olowooza lwaki gwe kuntegeera bakundowoozayo sijja kugamba kubanga ekyo sikiinaako magezi naye just bansalawo ya Katonda kitegeera okufa kwonna bansalawo ya Katonda wekitegeera ekisinga obukulu kwesabira Katonda n'atuwa ekisa n'atukuuma naye nze no message sijjagana kugiyisaawo however otubyogerako mugamba oyogera ku mufu oli musiru naawe ojja kufa kituufu nange nja kufa olunaku lwesikola ki olwesimanyi ate okufa tosobola kumanya kiki kigenda kukutta era tosobola kukyewala afudde sirimu afudde accident ng'emmotoka yemukubye n'agudde mu mazzi agwamu n'ebirala bingi nnyo naye ate tekikugaana kwekuuma okiraba oziizeeko ebintu ebimu okugeza nti abaana abawala bw'otunulira lwaki be bakyasinza okubeera abangi abafa wano ku ddungu abaana batukosa ebintu bingi owulira nti omwana agenda n'afuna wano olubuto omwana agenda n'amala agafuna omusajja omusajja n'amukozesa nga takosezza wadde protection nga takosezza wadde kintu kyonna ekiziiza ki olubuto bw'amala okufuna olubuto oli n'abulawo ekiddako kankole ki kandugyemu nanoonya buli kika kya ddagala kino kiri okukomekereza nga biganyi ng'akoze ki ng'afudde bangi tubiwuliddeko tubirabyeko then waliwo n'abalala bakosa zino family planning olina ateeka akaweta asima munnabaana asima n'ateeka akaweta wa waliwo eyafa olwakaweta okitegeera kati ze mba njagala mbuulirira abaana abawala nti bw'oba wajja naddala mmwe oba wajja kunoonya ssente abamu no bajja wano eno nga sigambo bajja kufumbirwa kuzaala wabula nga ne wakajja avudalese abaana be ngaaba bataano baaba wabasatu lwaki oba toconcentratinga n'okola abasinga tebagala genda kukola mu biyumba babeere mu wabweru nga batayaya bwe bati byebivaako eyo embeera kubanga obulamu bwa bweru bwa bbeeyi olina okusasula akatanda olina okulya emmere olina okutambula olina okubaako n'akasente kosindikibwako okuyamba ab'ewaka newesanga omwana ayingidde emize gyatandikozeeki gyatandiyingidde bw'oba oli mu kiyumba abeera mu kiyumba gumira embeera yonna ebeera eriyo kubanga yeesi yo waba wookya naye ne wabweru wakola ki wababula
kubanga omwana yagala n'ava mu kiyumba najja ayizeeko wabweru mu kiyumba yali seefu wabweru gye yafiira lwaki kuwa kankula mbuto twala kunywa eddagala lino naliri n'ava mu bulamu bw'enseno nga wakankulamu lubuto singa walemera mu nyumba y'omuwala bunomalako emyaka gye binodde ewaka wali badde ofa ye meseji yange tuwa akaterekeka tugendeze nga bwe wankubidde litiriti Rosette oba okola kizungirizi linnyo gye Rosette oba okutte eki kyonna kyonna transport wali wano linnyo gye neŋŋamba yishishi nze nga mayumba wali ogwo basazeeko obulago ekintu kyakulumya ennyo nnyo nnyo bwekityo nokutuuka kyannumye nnyo ge mazima kubanga abantu boolaba engeri gye bakubamu obulango bwabwe bukosa abaana Uganda blood guno mulimu gukolebwa abaana Uganda 100 n'okusukkamu kitegeera gwe togenda veeryo bavumirira bagamba abaana Uganda ogamba bakadama bonna mbu abaana Uganda biki kitegeera lwaki muba mukola mugende wali ati abeewe bali babba balidda ne babanja gwe kitegeera so fenna ama muna Uganda munange kikatalekeka buli omu wagira munno atunda akagoye atunda olugoye muwagire kitegeera atunda ettooke muwagire kitegeera asindika sente muwagire kitegeera twewagire fenna era tweyagala ennyo blood fetusitula abawansi olenza okamba akangende kubali abanene kangende kose kino eno naye ate ne bana abawansi obitaka okusitula wagira munno yakuli okumbi kuba yajja okuwa kapana dongo omuto gukuluma kitegeera naddala mu budde obw'ekiro nga tolina ofulumira genda kagula yoma wagire munne kati somesa baddogo ba TikTok bonna abere tisha omulimu ogumuwadde kaakati nno nange sijja kumaliriza nga sibabuulidde ku kizigo kino ekya Nyondo Glam olaba ono mukyala wange mukwano gwange ennyo omu bwati my bestie Volvet namutwalidde pakeji ye yatandise si abadde alabika obubi obukosa alabika bulungi naye waliwo ekibadde kibulamu ne mga tubalansinga otukole kino naŋŋamba leeta so abaana bali mu biyumba abaana bali luddawa Saudi Arabia oli Oman oli Qatar oli luddawa yonna tubatuusaako ekizigo ekya Nyondo Glam njagala nnyo okubajjukiza nti era buli wensinkana omuntu gwe nalindabyeko emyaka 2-3 emabega mubuuza naye wotunula mu lina lindabika ntya nakati ndabika ntya kati ono muganda wange ebiseera ebisinga lumusinkana mumubuuza era onaku lwe namusanga atuludde ebbanga nga simulaba tanda bagamba Rosette nga wakyukanyi wafunamu kasente ne muganda wange asente nga nkajja waye nekyera akasente kakola ki ngolabise bulungi nnyo sikini erabika bulungi nnyo nekati kenyini mbadde situtegeere lwenkomawo mbeera netolola noonya muntu kumbe gwewuyo nakola skini n'enkitanze gwe watoleka kunsanga ngamba kaddeko makeup kankola ki osanga omukazi owaka oli najja okukyala nasuka nduka mugundi mu mirror nasuka naduka mu kisenga nasuka neyetereezako skini afulume ngaekola ki ng'erabika bulungi nomba naakazuka wonsanga wokola ki banage mweffeka abaana ab'obuwala mulabike bulungi products nyingi gye tuzirina ez'ekikyala n'ez'ekyami enamba kweri okwo munoonyeeko twagikyusa enamba naye eno kweri direct ne WhatsApp kweri mwagire Nyondo kazigo keeko nze ndi wano mu reality akasunkalaba wewe osome mbona abaana bagamba ngamba tuzeeko physicality Rosette ate ng'olabika bulungi n'okusinga ng'oli ku kamera nga zikuboola zimboola mwagire Rosette blood ekizigo ye kubanze nange kenye nsobola okugamba oba kitegeera kale mubeere bulungi.